Kulikayo mukumula moko munafali ku Soul TV program amonye ku machayi genda maso zetu simapolo tuline mwami Mbowa Ibrahim ya mukwabo abakulembeze abatwala abasubuzi abakolera mu kibuga Kampala okusengera mu arcades abamukwabo abagamba nti bakoseddwa nnyo ensonga y'omugalo gw'enaku anamubiri yalangirirwa omukulembeze Jozi okulabika nti entegeke eyo ye mukwezi zirwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okusaasana. Tubabuuza butya obulamu bwe babutambuza mu kiseera kino na biki oboolyawo bye basuubira bibyandikoleddwa oboolyawo ne bikakanya embeera eriwo kati mu sayidi eyo ey'abasuubuzi. Mwami Mbowa ndowooza wali tubadde tuli ku nsonga ya kiki ekibadde kiwaliriza abasuubuzi okuyingira ekibuga ng'ate omugalo ogumaze okulangirirwa. Tuwumbewumbe ku nsonga eyo mu ddakiika nga 2-3. Bo abakulembeze oba abadde bakwasa ebyokwerinda tebasobodde kuwuliriza, ate nga babanga tebasobodde kuwuliriza nga abakulembeze muyina we mutuuse okwogerezeganya n'abakwatibwako ensonga eno balabe nga oboolyawo bakkiriza abasuubuzi okwakisesinga ebintu byabwe bye balina mu maduuka gaabwe. Ffe ng'abakulembeze tugezaako kukwasaganya n'abakulembeze abali waggulu kulaba nti tubasisinkana, naye nga bw'omanyi nti engeri gye baakaggalawo kati enteekateeka nnyingi, abantu mu ministries waggulu eyo bali mu meeting ez'enjawulo, naye nga nsuubira nti olwaleero luno era bwe nva wano tugenda kusisinkana RCC wa Kampala twogereko naye twongere okumunnyonnyola n'okumulaga butya bwe tuyinza okukwatamu ekibuga kino ne kitambula bulungi, kubanga okukuba abantu emiggo si ddagala eriyinza okuggyawo abantu bano okweyiwa mu kibuga. Teriyo muntu ayinza kutambula bigere kuva Wakiso ng'ajja Kampala nga talina nsonga, olina omuwuliriza. Kakati ensonga eyo n'obwogiwuliriza n'ogisolovinga, naye bw'okwata muggo kumukuba teriyo muntu ajja kutuula mu nnyumba ng'ali njala, ng'enjala emuluma. Ate bwe banaaba tebawuliriza bantu bizibu by'abantu kitegeeza era kijja kweyongera, obulwadde bujja kweyongera okuba nti busaasaana. Abantu bano bajja kweyiwa mu kibuga nga mubakuba emiggo, baddukira wamu, tebakyafa ku bya social distancing. Ojja kulaba nti ate ekintu kyongera kukola ki kusajjuka busajjusi. N'olwekyo tulina okuteekawo enkola ey'okuwuliziganya, abantu abali waggulu bawulirize abantu bano kiki kye beetaaga era kiki kye tukoze okulaba nti abantu baffe babeera mu mbeera ennungi, n'okulaba nti tutangira ekirwadde kino okusaasaana ku supiidi eyayiriyiri nga gye kiriko kati. Okay, Mwami Mbowa ndowooza tugere ku oboolyawo birala byerowooza nti bye bibanyigiriza mu kiseera kino kyennyini oba bye mutidde nti bwe bitaakolebweko byandibanga bigenda banyigiriza mu kiseera ekiddako mu maaso. Ensonga ya loans gyogereko muyimiridde mutya erudde eyo? Era mu kiwandiiko ekyetwawa President ensonga eyo yali yakumwanjo nnyo. Twamusaba ayogere ne banks zibeere nga ziyimiriza interest ge magoba ne bank okubanja ki abantu, kubanga saawa eno abantu balaba bali waka naye banka zikuba ki amasimu. Sebo tetwakulabya akasente tewakataddeyo. Bakimanyi nti bali waka abasuubuzi bali waka. Ante kati bo bali nabo ye bizinensi yaabwe, yo banka tefiirwa, erina okusala amagezi okulaba nti yo eno nayo ki sente zaayo. So kyali kitya luli kuba ekyo kituyamba okutegeera oboolyawo enkolagana yammwe n'engeri gye mutambuzaamu emirimu. Kyali kitya luli mu lockdown eyasooka ku interest oba amagoba ge mwali mubanjibwa ku nsimbi ze mwali mwewuze mu banka? Nga bw'olaba ekyaba landlords bwe kyagenda era ebintu ebisinga byonna bwe byagenda, nti tewaliiwo njogerezeganya ntongole yaliwo ya gavumenti na banka zino oba ya gavumenti na balandlords kuba nti babagamba kino bwekiti ne bwekiti. Nga bw'olaba President bw'avaayo ku bintu ebisinga n'agamba kino ndagidde bwenti, kino ndagidde bwenti. Ekya renti kyo kyagaana, teyavaayo renti mwamusasula. Renti twamusasula. Interest
era banka zasigala zibanja abantu era abantu bangi abatwaliddwako ki ebintu byabwe kubanga bizinesi ezisinga zaagwa kyekisooka omuntu yali yakajjayo sente era mikwano gyaffe bangi tubamanyi amaka bagatutte ebyobugagga bwe babitutte olw'okuba nti tewaaliwo nkola nuŋŋamu ntongole gavumenti gye yavaayo nayo neeyogera naki na banka zino na balandiroodi ekintu ekyo bwe kinaagenderera ne ku mulundi guno ne tukiddamu abakulembeze ne bakyakitunuulira eggwanga gye ligenda si walungi. So kati mwadde musuubira ki mu kiseera kino ku nsonga eyo ya interest on loans? Buvunaanyizibwa bwa mukulembeze tetujja koowa kwogera newankubadde omulundi guli twayogera ne wataba kyannyo kikolebwako naye era buvunaanyizibwa bwaffe okusigala nga twogera tutema empendo okulaba nti tutuula n'abakulembeze wabeerewo ekikolebwa mu butongole. Pulezidenti aveeyo n'eddoboozi eryawamu nga bw'alagira ku bino ebintu ebirala aveeyo n'eddoboozi eryawamu ku balandiroads abagaye nti abannange embeera gye tulimu bweti ne bweti tukole bwetuti ku ekyo kyonna kye tunaaba tukkaanyizaako kubanga omulundi guli balandiroads nabo baali bagamba nabo balina looni mu banka kakati ne tugamba pulezidenti nti singa onaayogera ku banki zino n'oziga ziyimirize interest kitegeeza kiba kikutte ne ku landlord nti naye interest yeyimiridde nange omupangisa interest yeyimiridde kakati tommanja tutandika okubanjagana nga tutandise okukola so sigamba nti abamu bali mu muggalo ate abamu nga bo bakola kubanga okuba nti ffe baatuggala ng'abapangisa ate landlord ye ng'abanja kitegeeza ye atuggadde naye ate asigala akola ki akola wataali bwenkanya. So tusaba pulezidenti aveeyo kubanga yalina obuyinza obwenkomeredde wano aveeyo ayogere ku nsonga ya rent mu butongole aveeyo ayogere ku nsonga ya banka mu butongole aveeyo ayogere ku nsonga y'emisolo mu butongole emisolo nti abantu bwe baba bali ku muggalo naye ng'ate URA ekyabakonkona muleete emisolo ate nga tebakola bwana Mbowa URA mu kiseera kya lockdown era esigala ng'ebanja emisolo anti kakati amazzi ago g'okozesa galiko omusolo era osigala ogwa buli lw'okozesa ogyeko emisolo egyo egy'amazzi utilities ebyawaka katugambe kuba ebyo bikozesebwa kumpi buli omu yenna naye ngamba ngamu abasuubuzi directly emisolo tusigala tugisasula olw'ensonga tulina emisolo mingi nnyo gye tusasula oyinza okwesanga nti omusuubuzi asasula emisolo nga 8 kakati waliwo omusolo gwa income tax gavumenti teyavaayo mu butongole nega nti mu kiseera kino nga tuli mu pandemic eno nti omusolo gwa income tax gukoze eki era oludda mu dduuka bwoti nga URA ejji ekusasuza guno kuba income tax esasulwa ku nsimbi z'oyingizza si bwe kiri kati bakusasuza ekiseera kino ky'otaakoze oba wano w'otandikiddeko anti income tax ffe tumusasula mwaka kakati embalirira y'omwaka nga bwe yatandise oli mutuufu kakati bo income tax y'omwaka guno 2021 2022 baba bakola ki bajagala kitegeeza wodira mu business yonna era baba bakola ki pozi ngeri nga muli ku presumptive nga be balowooza obulowooza ne baga nti gwe olabika business omwaka okola bwoti ojja kusasula income tax bweti naye income tax obanga ofilinga returns yandibadde nga ekyagingibwa ku sente zenyini z'okoze mu kiseera ekyo kyenyini bwe kiri ebintu bingi ebizibu bye tuzze twogerako nti singa otunuulira n'ensolo za yennyini gye basoloozaamu income tax olaba nti ate teri mu mateeka kubanga income tax omuntu omusolo ogwo agujja amala kuyingiza n'alyoka asasula naye kati yo ate URA twali tugibuulidde engeri ki gyeyinza okusolooza omusolo ogwo naye ate weesanga nti yo ekuba bukubi risiiti oyinza n'okusanga ekipapula wansi w'edduuka ayo nga bakikasuseeyo nti gwe olina kusasula $2.5 million ojja kusasula akakadde kamu n'ekitundu
nga tefuddeeyo kumanya nti omusuubuzi ono guno omwaka yafuna oba teyafuna. Soul TV ko limunafa tulaba tuli ku nsonga z'abantu ababulijjo abantu abasuubuzi be bamu kwabo oba sekita ezimu kwezo ezikoseddwa omugalo guno ogw'ennaku ana mu bbiri gwe tutamanyi nti ate gunakoma ku nnaku ana mu bbiri. Olwaleero omusuubuzi atawulira oba atali ku TV okulaba President Museveni ng'akola oba wa directives be bamu kwabo oba oliawo abagobagana ne ab'ebyokwerinda mu kibuga nga n'olwaleero abamu bakyawalidde bagamba nti baagala kuyingira kibuga. Akunyonyodde oba oliawo ebibaleeta mu kibuga ebimu ku ebyo agamba nti abamu ensimbi zaabwe ziri mu bizimbe bazigalira mu bizimbe, abalala oba oliawo baze kujjamu bintu byabwe ate baleme kugwa ku kyokya kye baagwako lulinga omugalo guteekeddwawo nga balandoodi balemedde kubagamba nti bo baagala nsimbi zaabwe. Mwami Mbowa, mu kiseera kino simanyi mukola kikati muli ku kikati tuli waka tuwebase Ssebo. Abasuubuzi muli waka? Abasuubuzi bali waka beebase. Abamu nga bw'omanye waka tewabeeka nga tewali ki kasente kubanga ebyetaago bya bulijjo otudda mwana ayagala amata abamu landiroodi akubanja olina okugula emmere amasannyalaze gaweddeko waliwo ne munnanga ava okunsindikira wano ka message nanga nti musindikidde nti kwendi ku Salt naganze amasannyalaze gakoze bamusazeeko tasobola nakutulaba owulidde. So abantu bali mu mbeera bwetyo obalaba kutambula ku makubo wakatasobola kutuulawo ne mu kibuga jajja waggali. Mu lockdown ey'omwaka oguwedde temwina bye mwayigamu nti musobola okukyusaamu mu mangu awo ne mubaako kyokola oba oliawo nti embeera bwekaluba nawe olina okuvaako kyokyusaamu mu nkola y'ebintu? Bingi bye twayiga. Twayiga nti omuntu ekisooka osobola okutundira ku online. Yeah, true. Naye nga bwe nkubuulidde nti n'ekimu ku kyayiya abantu mu kibuga kwe kujjayo ebintu byabwe babeere nabyo ewaka atandike okukozesa essimu eno ng'abiteeka ku mutimbagano oba oliawo oli yandimuga nti akasaati ako kampeereze akantu kano kampeereze naye kati baalemeseddwa. Era we nkubuulira saawa eno balandiroodisi bangi abaatadde ne holding siiru ku maduuka ne bagenda ne bookyako ki enzigi nga tebaagala bantu bakole. Ini nabo emitima nga mizibu enyo egyo gya balandode emitima gyabwe temayine ngeri platform gye mubengejingamu ne mugeragezanyamu nabo mwenga bakulembeze. Nga bwe nkugambye nti ebizibu bingi nnyo ebifundekedde wansi awo mu Arcade. Mu bimu ku biyinza okumalawo okunyigiriza okwo n'okunyuunyunta kwe kukola etteeka erifuga landlord n'enkolagana ya landlord n'omupanzi. Kati etteeka eryo mu 2018 lyagenda mu parliament ne balikubaganyako ebirowoozo ne ligenda ewa president naye teyali signing era lyakomyewo gyeriri. Kati awo wewali ki obuzibu nti omugagga ono nannyini kizimbe talinaawo tteeka lyonna limufuga kyayagala kyakola kyalowoozeza kyakola. Kakati era ebyo yakeera bukeezi naga nti ono ayinza okuva mu kizimbe kyange nesifuna busobozi bumubanja sente ku luli twafuna sente najja n'ateekako siiru toyina woogenda muwaabira toyina tteeka mu muwaabira kugamba bakola kye bakoze eki kye balowoozeza kye baagadde. So tusaba gavumenti nti etunuulire eggwanga okukulaakulana kw'eggwanga teritunuulirwa abakungu bali mu mbeera ki abakungu abali mu gavumenti wabula kukulaakulana kw'eggwanga kuyimiridde ku musingi gw'abantu ba wansi bano embeera zaabwe eza bulijjo bawangaala batya. Naye omuntu wa wansi bw'anaaba nti talina kyakulya talina tteeka limufuga lisobola na kumugatta wakati we na landiroodi we nga landiroodi kyayagala kyakola leero amuggyako sente zayagala enkya n'ayongeza nga bw'ayagadde luli n'amusaba sente z'amasannyalaze. Sibo mukama we njagala okutegeeza balandiroodi zaabo n'amasannyalaze be bagatusolozaamu era wadde mbukuteekera ye rate gy'ayagala nti leero unity ojja gisasula 10,000 oba 12,500
ayinza okujja n'atunuulira sitooko yo n'agamba gwe mpa emitwalo 8 nga gy'amasanyalaze, gwe mpa emitwalo 3 gy'amasanyalaze, naye nga tukimanyi bulungi nti si buvunaanyizibwa bwa Land Road okusolooza ki amasanyalaze. Ekitongole weekiri umeme kyekisolooza amasanyalaze. So okubulawo kw'amateeka nakyo kikosezza nnyo n'okutta bizinesi z'abantu. So tukubiriza gavumenti ne bamemba ba parliament bano abapya abakalayira bafe nnyo kuteeka eyo ne kumbeera z'omuntu wa wansi ensi lwejja okgenda mu maaso. Okay, simanyi oba olwakadde tusobola okubaako ekinene kyetwongerako, tusigaze eddakiika ziringa 4 zokka. Simanyi namwe mwesunga ku ofiisi ya Prime Minister namwe kuba waayo ku kantu. Abasuubuzi temuli bubi nnyo oba olyawo? Seba abasuubuzi tuli bubi. Muli bubi namwe? Ekisooka lockdown eno tugimazeemu omwaka mulamba. Tumaze omwaka mulamba, tuli mu curfew, tuli mu social distancing, ebintu bingi ebikosezza nnyo business. Abasuubuzi bali curfew eyo gy'olaba ekosezza nnyo business nti ebiseera biri limited. Omuntu tebimuwa kwegazaanya kukola business mu biseera byakola ki byayagala. Transport baali bamunyiga nti omuntu ava Embalala abadde takyasobola kujja, atambulira ssente nnyingi, kati business zibadde wansi, abantu abasinga bavuddemu. Kakati business ezibaddewo za kufuna ki kyakulya, kakati ate tuzze mu muggalo ogw'okumeka ogw'okubiri. Ekirowoozo kye nawulidde nga Prime Minister oba yakyogedde nti bagenda kutunuulira mobile money yo bwe beeyitako ate abasuubuzi badde mufunanga bukadde n'obukadde ku mobile money. Kigenda obusooka bagoba mu mugundi ekyo kikyamu. Omuntu osobola omulowoolereza nti ali bulungi naye nga tali bulungi. Omuntu yenna tutunuulira amawanga gaffe ge tukoppa, kubanga tulemenge kukoppayo bye twagala byokka ate ebirala ebyenkulaakulana tuleme kola ki. Nti mawanga g'abazungu baateekawo enkola nti ebbanga omuntu lyamala nga talina mulimu, gavumenti yeeyina obuvunaanyizibwa akantu ak'okumulabirira mu bulamu obwaki bwa bulijjo, nga tetunuulidde nti gwe obadde okola kino ne kino. Kubanga omuntu bw'asalika ku mulimu kitegeeza takyayingiza, ate ebizibu byabadde nabyo tobikola ki tobimanyi. N'olwekyo abantu bonna abeetaavu baweebwe eki sente, naye ng'ani ayinza obbategeera balina kukka wansi ku ground ne bakwatagana n'abakulembeze okuva ku LC1, abakulembeze ab'abasuubuzi, abakulembeze bonna ab'emitendera, kubanga be babeera mu bantu bano ate be babamanyi. Mpozi ensonga endala gye nandyagadde okwogerako mu ddakiika emu nti obulwadde buno bwa bulabe era busobola okusaanyaawo eggwanga. Nze mbadde nteesa nti Ministry ya Health eveeyo eteeke obusobozi mu bakulembeze okuva ku LC1, abakulembeze b'abasuubuzi, abakulembeze bonna ku mitendera, ebeere abantu babeere nga basomesa abantu bano bategeere, kubanga abantu baffe tebannaba kutegeera bubi bwaki bwa bulwadde buno. Nti omuntu bw'anaategeera obulabe obuli mu bulwadde buno ojja kulanga asigadde waka yekka bw'aba talina kyaddala kimutwala mu tawuni ng'ategedde, naye okumukuba emiggo tekimalaawo ki. Ali ku Soul TV akadde kaffe kaweddeyo, naye kati kyengenda okusaba Mwami Mbowa ogenda kutula mu kamera eyo yennyini, ekisooka oyogera eri abasuubuzi abali ewaka, oba oliawo bawe essuubi nti muyina kye mukolawo, kuba abantu bali waka kati tebamanyi kiddako. Bw'abawe essuubi nti muyina kye mukolawo mwe ng'abakulembeze okulabika nti oba oliawo babako we bayambibwa, ekisooka basobole okusinkana okuyingira mu maduuka gabwe nga bw'ogambye n'ebirala bibiri. N'ekisembayo yogera eri obukulembeze bimwagala mu ddakiika ery'emu yokka. Ntwala omukisa guno okutegeeza abasuubuzi baffe mwenna gye muli nti ffe ng'abakulembeze tugezaako okulaba nti tukwasaganya ebitongole byonna eby'omu gavumenti, tulabe nga abantu baffe baggulirwawo ayagala akasente akanone afune ekyokulya, n'abantu abeetaaga ebintu byabwe mu maduuka abaagala okutunda ku online tubeere n'enteekateeka ennuŋŋamu ebawe ebintu byabwe
era mbeere bagumu era bwenjogerera saawa eno tugenda ku meeting RCC wa Kampala kubanga ye chairman wa security ate nga ye chairman wa COVID task force. Yeah. Abakulembeze mulanga gwenkubira abakulembeze baffe nga gavumenti nti bannange muwulirize abantu ba wansi ate muleme kutuula eyo waggulu mu maofiisi gammwe mutunuulire embeera gye mulimu mulowooze nti buli munnayuganda ali bulungi nga mmwe. Ekyo kyekizibu kye tulina wano. Abantu bali bubi mubawulirize tukwatire wamu tulabe nga tuvvuunuka ekizibu kino kye tulina. Mbowa abasuubuzi namwe mwesunga akasente sawa yona era tulindiridde buli saawa tukebera masimu kulaba nga batuteerako akantu tufune ekyokulya. Aliko Soul TV program omunyi ku makya egenderera maaso kitundu kino ekya ebyobukulembeze wano wekijja okukoma ate tugende mu kitundu eky'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa ate ne program endala nazo zikyajja. Ensonga lwaki oteeka kusigala ku Soul TV ensonga z'abasuubuzi katuzilinde tujja kwongera obete okubatunuulira ate tuzibatuuseeko mu programu zaffe eziddako mu maaso eyo. Bagaliza olunaku olulungi nti musibe bulungi mweramu.